ngalo. Twebaza Katonda nti Mukama mwesigwa eri obulamu bwaffe ffenna. Era ye Katonda oyo atukuumye oluganda mato nnyo tukulembera ssebo mu ssaala ennungi bw'etyo. Omu ne kwaya yaffe tubakwereko mu ngalo bannange abakwaya bakoze bulungi. Mazima ddala guno omwezi gwo gwa kusinza. Omwezi gwa kusinza. Oluganda Stephen Nsubuga waali oba? Stephen waali? Kale alabika tannaba kutuuka naye tujja kugenderawo mpola mpola. Mukama waffe yeebazibwe. Sound munyambeko mpulira obutali buti. Tuterezemu. Njijjeko. Sound. Tusaasireko. Tekinologiya oluusi abeera mujeemu. Naye katusuubire nti anaatereera. Okay, kale kabagira nga batereeza ate nga kigize bulala. Kale munyambe mwanirize ababalinaanye bagambye neighbor sanyuse nnyo okukulaba ate okutula wamu naawe amakyago olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Twongera okubaaniriza nate bannyabo ne bassebo abazze mu saaviisi yaffe n'ey'okusinza nga tuli mu guno omwezi ogwa Agusito era ogw'okusinza. Tujja kuddamu okubazaamu amaanyi nti bannange twalagenda mu ffeeza eddako mu kkanisa muno okuba nti tukula ekkanisa ebeere nga tuba na ntebe bwe ziti zitabeeramu bantu. Kati gwe kyolina okukola kujja na muntu omu buli sande oletayo omu n'omulala omu paka. Mukama waffe yeebazibwe. Naye twebaza Katonda olw'ekyo. Njagala okwaniriza nate abaana baffe ababadde mu masomero. Bameka abaana abadde mu masomero nga mwawummudde kati muli mu luwummula? Muyimuke tubalabeko. Muyimuke muli baana baffe. Muyimuke temutusala. Mwebale. Okwasa ekkalaamu kannabwala nobeera nga temubizanyisizza. Ndowooza nti ne reports abadde nnungi. Si bwe kiri? Bwebanga yabadde mbi totya. Genda mu maaso oyongeremu amaanyi. Tamu ekyali endala eddako. Kasonsomo mubale mu maanyi tuweereze Katonda. Era mwe abawummuza twala okubazaamu amaanyi bwemubeera waka mukole ku mirimu. Muyambe ku maama, taata, mwere ku nnyumba, mwoze ebintu, mugolole. Si kyekyo bannange. Kubanga ataakole n'okulya nga tajja kukola ki? Taalyenga. Akati abaana tumuddemu amaanyi abakisobola okulimako mulimeeko. Tukole kyonna kisoboka twentino tuyamba abazadde n'abo abatulabirira. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala n'okwebaza Kanisa omwezi guno tubaddemu ogw'okuba nti omwezi gubadde gwa kusinza. Mwabadde basoboladde okujjanga buli Lwakusatu ne ku Lwokutaano tubadde nga lwano nga tusinza ettendo ery'ekimmemmette. Mukama waffe yeebazibwe. Ate wamu ne ku Sande nga kakano tubeerera mu kusinza. Tugenda mu maaso n'okusinza Sande naye tujja kumaliriza ne Sande ejja. Mukama waffe yeebazibwe. Era ku Lwokutaano luno olwa wiiki eno yennyini tujja kuba n'ekiro eky'okusinza. Tutera okubeera tukuŋŋaana kusaba buli Olwokutaano olusembayo mu mwezi. Naye ku luno tujja kuba lwa kiro kyonna kyakusaba kyakusinza na Mukama muwa kitiibwa n'obujulizi paka budde kkejenge. Mukama waffe yeebazibwe. Kale tweweeyo bannange tujje tusinze. Jjukira tugamba nti no okusinza kuno kwe tulimu ennaku zino si kusinza businza naye kusinza okw'okulwana mu nsi ey'omwoyo nti ebisenge bya Yeriko bikakkane wansi eri obulamu bwaffe. Nti buli mbeera gye tuyitamu Mukama atuwa obuwanguzi. Era mmanyi bamukuma mulina obujulizi bungi ebintu Mukama byakoze guno omwezi ate Mukama ng'akyakola. Mukama waffe yeebazibwe. Nabadde nze ndi awo eno wiiki ewedde twali n'omusumba Yozefu nga batufuna akasimu ng'olagamba ate muvaawo awo twala kubalaba abasumba nti koffe ate guno gubadde gutya.
ne tugamba kale katubeerewo tubalinde ne tukola bitukola tubatulawo nga batuuse bagamba kati nno obuntu buno mubulabe bubunaafaana oba munaabwagala nga mwana muwala atugulidde obugatto obulungi obulaba soba owanikako ako ate nno bambi buno si bugatto buno bwa bulijjo buno bwayita clarks clark buno bama nawe okambala n'okawulya nga keekaakwe kikiŋŋamba nti tuli mu mwezi ogw'ebyamagero njagala nawe obeere n'ekyamagero kyo si kimu si bibiri si bisatu si bina naye bingi mukama waffe yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe nabagamba wiiki era eyagga oluganda yawa okweyama omuntu kyeyama emiliyoni 100 nagamba njala mbakwatireko tukendeze ebbanja ly'ekkanisa eno mukama waffe yeebazibwe ebyamagero ebyo tebikoma eno ffenna ffenna we tuli Agnes si kyekyo naye yonna birina okutuuka mukama waffe yeebazibwe haleluya kale twali tugenda mu kigambo kya katonda naye tujja kubeera kimpimpi tugenda ate mu kusinza kuba guno omwezi gwa kusinza mukama waffe yeebazibwe njagala okubuulira ku mutwe gwe nayise sinza katonda mu byonna gamba kulinanye kiddemu ekigambo ekyo mulundi oguddako n'ogusembayo sinza katonda mu byonna ne bw'oba otudde obutuuzi awo sinza ne bw'obeera mu takisi sinza ebirowoozo byo n'okufumintirizaakwo kusinze mukama kyatugamba okukola tugamba kangende mu kanisa ngende nsinze weewaawo ojja kikola naye wonna wonna w'oli sinza katonda mu byonna mukama eyatuwa omukka gwe tussa tetubeerako na break n'ogamba bakati sijja kussa ngenze kwebaka bameka abamanyi okufuna break tugenda kussa osikala okyakola ki okyassa wadde nga okoze eki nga weebase okusinza okwo mukama kwayala tubeere nakwo tusinza katonda mu byonna wonna wonna we tuli waliwo omukyalo omu maama Grace twamusanga katale kanako ku mbuzi omukyalo ono yali atya katonda yatubulya bubulizi oluvannyuma omukyalo ono yagamba nti olunaku bwe luba lutandise bw'abanga azze okukola mu katale ke ayimirira n'agamba mukama olunaku olwaleero njagala onkulembere mu bizinesi yange era omukyalo oyo abeera mu kusaba ng'ali atunda ngoye zino engoye enkadde second hand used clothes naye abeera mu kusaba essaawa 24 era abamugulako ebintu bye bakasitoma ayogera nabo mu kitiibwa ekingi ne mu kwagala okungi mama Grace ono bw'alaba omuntu gw'asobola okuyamba mu mbeera gy'alimu amuyamba era bw'abanga alina omulwadde n'alaba omulwadde ng'ali mu katale omwo gamba njala kusabirako olwaleero twamubuuza maama lwaki okola bino byonna mama Grace n'agamba nti bino byonna mbikola kubanga wano wenkolera ke katooti kange wembulira enjiri era wano si nzizo si katale butale oba mulimu bulimu naye lino si nzizo lyange kino kyoto kyange omukyala ng'agamba nti wano nsinza ne nebaza katonda bakasitoma batawatawala kutuuka nga nagwe nninda oba omulala nze nga nsinza nga nziyo bayibuli yange nga ngisoma mu mudaala mu katale wakulya bino byonna kikyagamba nti okusinza tekoma mu kanisa naye tubeera nakwo wonna we tubeerera yonna yonna gy'okolera amaka g'osulamu ekisenge kyewebakamu wonna wootula mu ntebe yo mu ddiiro lyo tusinze katonda tumuwe ekitiibwa kubanga katonda ye mulungi ayagala ggwe nange tubeere abakazi n'abasajja abamusinza era abamwagala mu birowoozo byaffe mu kufumintiriza kwaffe
mu bigambo bye twogera. Kati obanga gwena olugambo ebigambo biba bikwokya n'oyogera kino n'oyogera ne kiri by'otamanyi ne by'omanyi omala gwogera omala obudde obulungi obw'okusinza Katonda. Leka akamwako olulimi lwo ebintu by'okola bibeere nga bisinza businza Katonda waffe. Mukama atulanga ekkanisa gwe nange tubeere abasinza. Bikkula Abakolinso ekisooka essuula ey'ekkumi olunyiriri 23 okutuuka ku lunyiriri lwa 31. Abakolinso ekisooka essuula 10 ennyiriri 23 okutuuka ku lwa 31. Omutume Pawulo awandiika ebintu bino era nga bw'ati bw'agamba: byonna bikkirizibwa, naye si byonna ebirimu omugaso. Byonna bikkirizibwa, naye si byonna ebizimba. Omuntu yenna alemenga okwefaako yekka, naye afengayo ne ku bya munne. 25. Mwegulire ennyama era buli ngeri gye batunda mu katale mulye, awatali kusooka kwebuuza olw'omwoyo gwammwe, kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Singa omu ku batali bakkiriza abayita ku kijjulo ne mwagala okugenda, kale mulyenga kyonna kye banaabaleeteranga. Sonyiweko, temuliko bye muziza oba eby'obulungi obw'omwoyo gwammwe. Kyokka omuntu yenna bw'ategeezanga nti kino kyaweereddwayo eri bakatonda abalala, temukiryanga, olw'oyo abatagezesa n'olw'obulungi bw'omwoyo gwabwe. Bwe njogera bwe ntyo njogera ku mwoyo gwe so si ogw'oli omulala, kubanga lwaki eddembe lyange lisalirwa omusango omwoyo ogw'omulala? Bwe ndya nga bwe nabaziza, lwaki osonyiweko nenyezebwa olw'ekyo kyendya nga nebaziza. Olwasatu mu olunyiriri lwaffe olukulu olwaleero: kubanga buli kye mukola, oba kulya oba kunywa, mukikole nga mugenderera okugulumiza Katonda. Oba kulya oba kunywa oba kwambala oba kwogera oba kunyumya, Pawulo agambye mukikole nga mugenderera okugulumiza Katonda. Omutume Pawulo awandiika ebbaluwa eno eri Abakolinso nga waliwo ensonga zaali nnyingi ebiseera ebyo. Baali beebuuza, bano abalya emmere ey'omuzizo n'abalya emmere gye baleese ey'abakatonda abalala, bwe tugikombako tuba tulese buzibu, tuba tuziza musango eri Katonda. Kati nga waliwo embeera yali bw'etyo nga abantu beebuuza, eno ensonga tugikoze tutya? Pawulo n'abagamba nti kyonna ky'oba okola, kikole nga mukikola okuwa Katonda ekitiibwa. Bw'obanga mu mutima gwo okiwulira mu ggwe nti kino kya muzizo, tekiweesa Mukama kitiibwa, tokikola. Bw'oba olina olugoye olw'okwambala, naddala bakyala bannyinaffe, nga ova waka, olugoye olwo nga olulonze naye nawe nga mutima olumanyi, olugoye luno ekifuba kinaabeera bweru, olwo ngenda okwolesa. Bw'obanga olimu akakunkuna ako, kyesonyiwe kitte. Ate ekirungi ebiseera ebisinga obungi, mwe mutuku babeera muffe aba ayogera, ekyo kireke. Naye oluusi ntuwalaza empaka, banalabire eyo, kanyambale ngende.
alwo watuwadde Mukama kitiibwa. Ebimu ku bintu ebisobodde okukola mu bulamu bwange kwe kuyamba abantu abagenda okufumbirwa oba okuwasa. Bwe nali mu kkanisa ya watoto nayamba abagole abaasuka mu 100. Naye abamu ku bo obufumbo bwabalemerera. Lwaki? Tebaawuliriza Mukama kye yabagamba. Abamu ku bo nga kumwe nagamba naye mazima nali njogereza omwana muwala ono oba banjogereza nga mu mutima gwange waliwo akakunkuna ku musajja ono. Naye ne ngamba ndisamba ddi nange ku gawuni nange kaŋŋende ngisambeko bandabe. Ebyavaamu tebyabanga birungi. Wuliriza eddoboozi eriri mu ggwe erikuwa amagezi. Toyita wano, yita wano. Togenda wali naye genda wali. Tuwulirizenga. Lwaki? Nti mu kyo bwe tukikola tuba tuwuliriza Katonda. Kati bino byonna mulimu amasomo ga mirundi nga 3 genjagala okuyitamu olwaleero. Ekisookera ddala omutima gwo gwina okubeera nga we guli gwa kusinza. Omutima gw'Oluganda gubeera ludda wa? Waliwo emitima egibeera nga giri mu kwegomba, ne gyemera mu kweraliikirira, ne gibeera mu nnaku, nga jjo ekiseera kyonna kyonna kukaaba bukaabi. Kino kyagaana, ne kiri kyagaana, ne kino kibanjagala, oli tebanjagala, oli annyonnyogeza. Ng'oli bw'otyo bw'otyo. Naye tereeza omutima gwo gubeere ogw'okusinza. Bayibuli tugamba nti omutima gwo Mukama mw'atuula. Era tuyimba oluyimba tugamba nti Mukama tokyala bukyazi. Njagala otuule mu masekkati mu nze. Njagala ogamba Mukama nti saagala obeere mupangisa eri obulamu bwange. Omanyi mupangisa bw'ajja mu kifo tekibeera kiki wadde aba akubadde ssente. Twalina ennyumba yaffe ebweyogerere twagipangisa. Mwe wabupangisa. Era batuwa akasente oluusi batulyaza amaanya. Naye ennyumba si yaabwe, ennyumba yaffe. Tuyinza okera kumanya tugamba mumanyi Abooluganda mumanyi muti. Lwaki? Bapangisa. Naye gwe nannyinimu gabeera makaago. Kati naffe Mukama atuyambe nti Yesu ajja mu ffe muwe akaagaanya atuule mu ntebe esinga obukulu mu bulamu bwo. Nti omutima ogwo gugenda kubeera nga gusinza Katonda. Bwa Mukama muwe ekitiibwa ne bw'obanga weebase ogenda okuyimuka bw'oti oyimba tukutendereza. Lwaki? Kubanga Mukama ali mu ggwe. Naye abawemula abavuma birabula oyimuka bw'ati vuma gwe fulu kye kiri mu mutima. Temulimu Katonda, mulimu bantu balala nnyo. Mukama atuyambe tutereze emitima gyaffe nti omutima gwo gubeere y'entobo ey'okusinza eri obulamu bwo. Danyeri yali musibe mu nsi ya Babilooni ng'ali wala nnyo okuva ne Yerusaalemi. Naye omusajja ono Bayibuli tugamba nti yasinzanga nakakanya omutima gwe eri Katonda mu maanyi amangi ennyo. Jjukira nti nno okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Babilooni zaaliga kilomita nga 8 eyo 8 n'omusobyo. Naye Danyeri wadde nga yali nga tali mu nsi y'obwabwobwe oba ewaabwe, eyo gye yali yonna mu buwaŋŋanguse ng'asinza Katonda. Tugenda okumaliriza nga omusajja yali omusibe eyali omuddu afuuse ssaabalangira w'eggwanga gye bamukasuse. Kitegeeza ki? Nti wonna Mukama wakasuse osobola okuloka n'ofuuka ekyo Mukama kyayagala obeere. Lwaki? Kuba tuba tumusinza. Oyinza okuba mulimu gw'okola togwagala, naye sinza owooli Mukama ajja kuteekawo ebigimusa mulimu gugimuke. Mukama akyusa embeera zaffe bwe tubanga emitima gyaffe mirongoofu era nga myeteefuteefu okumusinza. Kabaka Dawudi n'ayimba n'agamba yiwa gye nnaagenda kubanga yonna egenda gy'oli ayi Mukama. Zabbuli 139:7 n'okulunyirira 8. Dawudi yali agamba nti ye wonna Mukama wa gye nnaagenda nga toliiyo. Nga kyagamba kyekino nti nno sifudde yonna gye ndi, oba ndi mu ddungu oba ndi ku mugga oba ndi mu kiro oba ndi misana, yonna yonna gye ndi Mukama gy'ali. Owooluganda
bino ogamba nti Mukama yanvaamu, Mukama yandeka wano, gwe yaleka Katonda. Mukama takulekanga. Mu buli mbeera, mu buli bintu byonna Mukama abeera naffe. Yasuubiza obutatuvaamu, ate yasuubiza mwesigwa. Ddemu amaanyi mu mbeera oluganda gy'oyitamu n'ogamba nti ebyange byagaana, tebigaananga. Gwe olemesiza Katonda. Naye Mukama ye ali wamu naffe ekiseera kyonna eky'obulamu bwaffe. Kati Mukama atukoowola mu kkanisa muno, tubeere abakazi n'abasajja abamanyi nti Mukama waali we tuli mu taxi, tuli mu booda, tuli mu biki, byonna Mukama gy'ali. Ekyokubiri, tusinze Katonda buli lunaku. Tokoowa gamba nti nasinziza kati mbikooye aya. Kiringa gwe bw'ogamba Mukama nalidde ekyeggulo enkya tompa kyakulya kirala. Eri abasaba essaala bwetyo gye balidde Mukama tujja musaba mmere ey'olwaleero gye bali tebaliyo oba tebannaba kujja. Mu ngeri y'emu naffe Mukama tumusinzenga obutakoowa. Okusinza kw'amaanyi, okusinza kujuza Mukama nti Mukama alina amaanyi. Pawulo yali agamba nti oba ndidde oba nywedde kanneebaze Katonda. Kati mu ngeri y'emu naffe okusinza kwaffe kubeere okutakoma buli lunaku, buli mwezi, buli kabanga konna konna. Omusajja Yozefu ng'ali mu nsi ey'aba Egypti, eya Misiri, tetugamba nti noba yayimba ennyimba oba yakola ki, yali katikkiro. Naye mu kifo kya katikkiro ekyo kye yalimu n'asinza Katonda olw'obutuukirivu bwe yatambulirangamu. Omusajja ono newankubadde nga omukyala wa mukama we yamweyagaliza ye, Yozefu yagamba nedda, sigenda kukikola kubanga omutima gwange gwa bwa Katonda. Bw'ogaana ekibi oba osinzizza, bw'okola ekirungi oba osinzizza, bw'oyimusa emikono gyo waggulu oba mu kusinza. Buli lw'ogaana okukola ekintu ekikyamu mu bulamu bwo kuba kusinza. Bw'oyoza ebikopo mu maka go oba osinza, bw'oyoza engoye zo oba osinzizza, bw'oyagala neiba akulinaanye ku mulirwano oba mu kusinza, bw'omuwa ekiwago ky'amatooke ku makyoko oba mu kusinza. Ti omutima gwo gubeerenga gusinza ekiseera kyonna awatali kukoowa wadde n'akatono. Mu Baluumi 12 olugero lusooka, owooluganda Pawulo agamba nti muwe emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu, kubanga kuno kwe kusinza okwannamaddala. Omubiri gwe gusinza Katonda. Bw'obanga omubiri gwe tegukozesa biwusa Mukama kitiibwa, bwa tegusinziza Mukama. Omubiri gwe gukola ki owooluganda? Kuyomba, kulwana, kunywa mwenge, bwenzi, mpalana, byonna ebyo tebiriimu nsa. Naye emibiri gyaffe gikolenga ebintu ebirungi ebiweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Mu ebyo bwe tubikola, olwo Mukama nga ayakayakana mu ffe, tubeere ekitangaala ekyo Mukama kyagala tubeere. Matayo 5:16 Yesu yali agamba nti muleke ekitangaala kyakayakane n'abalala bakirabeko, era n'abalala balabe ebikolwa ebirungi ebiweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Bantu bameka bannanga abakulaba? Kiki bakumanyika owooluganda? Bw'oba agamba nti baba yalokoka nange nalokoka oyo manya waliwo obuzibu awooluganda. Naye Mukama atuyambe tubeere nga tuba basajja oba bakazi ng'oli bwakulaba agamba omusajja oyo mazima ddala yalokoka, ng'ebikolwa byo bikwogerera ggwe. Mukama yeebazibwe. Tulina omukisa gye tubeera, twali tubeera bweyogerere ntudde ekkungu, nze n'omukyala n'abaana bange. Tuli mu kitundu oba ku kyalo nga tetumanyi bantu gye bajja kino, bagamba naye abantu abo batya Katonda, n'abatatumanyi. Ate ono amanyi ng'agamba n'omulala. Kati ku kyalo ewaffe bw'ogenda ku geeti y'omuntu n'okubona ogamba nti no nze ssebuguzi nzize, baggulawo sipiidi. Lwaki? Olw'obujulizi bwe tulina.
Mukama atukoowola na gye tubeera ba GFM. Wajja obeera? Obeera Magere, Kisaasi, Kulambiro, Kungu, Kyebandu, obeera ludda wa? Obeera Mpereerwe, obeera Buwamba, obeera ludda wa? Yonna gye tubeera, tubeere nga tuli abasajja n'abakazi nga bwe twogera batuwuliriza. Omuntu alina obujulizi bamuwuliriza, naye atalina bujulizi teri n'omu wadde omutamiivu agala kuwuliriza. Mukama bannange atuyambe obulamu bwaffe bubeere nga businza, ebikolwa byaffe, emirimu gye tukolera, Mukama wakumanya atya. Oli wa muto munene towulira. Abantu b'okozesa oyinza gamba nti bali wansi wo weewaawo, naye baba bakubaza. Abo b'okozesa abo n'abapangisa abo nabo baba bakumanyi. Ono nno Mukama waffe oyo bw'atyo. Kikyo baba bagamba towera byoya bya nkoko bya nswa. Weetaaga ebyoya by'enkoko byokka byoyagala bye weetaaga okuweza kilo oba kilo 3. Wanje mukyalo Musomba bya byenkananga wo tipa ey'omusenyu. Mukama bannanga tubeere nga tuzitowa. Musajja mwami wo bw'akuyita amanya mukyala wange azitowa. Oba omwana waka bw'akuyita omanya nti ono omwana azitowa. Nina abaana 4 naye abaana bange bazito. Mukama yeebazibwe. Ale kati bawumudde bali mu nnyumba balowooza bannannyini Kampala. Beere bannannyini Kampala eriko bannannyini bo bagifugana mundu. Naye Mukama yeebazibwe nti nno gwe nange atuyambye natulaga ekisa kye. N'ekisembayo okusinza tekulina kukoma. Tokoma kusinza. Weebase, otambula, okola, olya, oyambala. Sinza! Ale kati obaza Mukama olw'amasimu ge tulina. Essimu gy'olina kati eyinza okuba ettendo paka ku paka ne ku paka. Ne bw'oba onaaba wewaka amazzi g'ekyanga okyakuuta biki ng'eno osinza. Mukama waffe yeebazibwe. Tusinza abooluganda. Tweweeyo y'ensonga lwaki Mukama yakutonda okumusinza, okumuwa ekitiibwa. Omanyi Mukama Katonda yakola buli kimu kyonna era ye teri kyatasobola kukola. Naye kiri kimu kyokka kyatasobola kukola kwe kwesinza. Y'ensonga lwaki gwe yakutonda. N'akuwa omumwa, olulimi, amannyo, ekibuno, emikono, amagulu, byonna ekyali kigendererwa mu byonna. Jja kugamba nti nno oli muwanvu oba tuli muwanvu oba oli bulungi oba toli. Byonna Mukama yayagala okumusinza. Y'ensonga lwaki Mukama yakutonda oba yatutonda. Ng'ekkanisa ya GFM tusazeewo tube nga tusinza Katonda ono omulungi. Nga mmaliriza guno omwezi ogw'okusinza tegugenda kukoma wano kusinza. Tugenda kusinza paka Yesu lw'alidda ng'ekkanisa. Kino ekyoto si kya kusaba kyokka eky'ekkanisa GFM, naye ekyoto eky'okusinza Katonda waffe. Mukama tumwagale, Mukama tumusinze. Njagala okubaaniriza obulamu obw'okusinza eri obulamu bwammwe. Muyimuse Katonda wammwe. Njagala nnyo omukyala oyo yali kafaananyi awo gwe tulaba. Omukyala sinyiwaali tannaba kutuuka. Omukyala oyo imagine olubuto luli bwe luti naye n'akuba ettendo n'azina wano mwe nga muli bwe muti. Yesu oli mugamba ki? Ndi kiki? Oli mugamba ki Yesu? Tusinze ng'ekkanisa. Njagala okumaliriza tusome ebyawandiikibwa bino mu kitabo eky'ebyo mu mirembe essuula ey'16. Ebyo mu mirembe
ekisooka esula 16 tuuka ku lwa 3 olunyiro olusooka tuuka ku lwa 36. You can give it to us. First Chronicles 16. Kale tuyimirire ku magulu gaffe tugenda kusoma ebigambo bino mu dakiika tono nnyo tugende maaso n'okusinza. Okay, tubabirina bakubituwa naye kanjira nsoma wano. Aha. Tugenda kusomera wamu ffenna. Amiina? Amiina. Amiina. Kale. Aha. Ne bakola ki? Ne bayingiza essanduuko ya Katonda ne bagisimba wakati mu weema Dawudi yagikubira. Ne baweerayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Katonda. Genda maaso. Awo Dawudi bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe n'asabira abantu omukisa mu linnya lyani lya Mukama. Genda maaso. N'agabira buli muntu mu Isirayiri, abasajja era n'abakazi, buli muntu omugaati n'omugabo ogw'ennyama n'ekitole ekya zabbibu enkalu. Genda maaso. Era n'assaawo abamu ku Baleevi okuweerezanga mu maaso g'essanduuko ya Mukama n'okujjukizanga n'okwebazanga Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumutenderezanga. First. Asafu omukulu addirira Zekkaliya, Yayeeri ne Simiramosi ne Yechekeri ne Mutisiya ne Eriyabu ne Benaya ne Obededomu ne Yeyeeri nga balina entongooli, Mukama yeebazibwe, n'ennanga, ne Asafu ng'alina eki? Ebitaasa, zino drum zino, nga bikola ki? Bivuga. Ne bakola ki? Ne Benaya ne Yakaziyeri bakabona nga balina ki? Yeno yange gyenfu wano, eno ye makondeere, Mukama yeebazibwe. Tugende mu maaso. Ennaku zonna mu maaso g'essanduuko ey'endagaano eya Katonda. Genda maaso, yangwa. Awo ku lunaku olwo Dawudi kwe yasookera okulangirira okwebaza Mukama n'omukono gwa Asafu ne baganda be. Mwebaze Mukama, mukaabirire erinnya lye, mumanyise ebikolwa bye mu mawanga. Muyimbe okumutendereza, mwogere ku byamagero bye byonna. Mwenyumirize olw'erinnya lye ettukuvu. Omutima gw'abo abanoonya Mukama gukole ki? Gusanyuke. Munoonye Mukama n'amaanyi ge, munoonye amaaso ge ennaku ki? Zonna. Mujjukire ebyamagero bye yakola, eby'ekitalo bye n'emisango egy'akamwa ke. Mmwe ezzadde lya Isirayiri, omuddu we, mmwe abaana ba Yakobo abalonde. Tuyinza okukomera awo. Mukama ffe yeebazibwe. Tukwire ekikamu kya Mukama mu ngalo. Eno ssuula yonna esinza Katonda n'emuweesa ekitiibwa. Dawudi agamba mumusinze n'ebirowoozo n'amaanyi, sina lulembe. Nimuyimba olinga agenda okugwa enkya. Ne bw'oba olaba omupiira, empewo omutaliimu wadde n'Akatonda. Mukama ffe yeebazibwe. Ddamu ebigambo bino gamba nti, ayi Mukama, nkwenjala okwebaza olw'obulamu bwange
n'ekiseera kino ekyokubeera mu maaso go, okuyiga okukusinza n'okukuwa ekitiibwa. Nkola endagaano olunaku olwaleero nti nze n'obulamu bwange n'abaana bange n'abazzukulu n'abaana b'abaana bange tunaasinzanga ggwe wekka obulamu bwaffe bwonna okutuuka bwe ndifa oba lw'olinnona nga nkyali mulamu. Era Mukama nkola endagaano ku kino ekyoto ekya GFM Church, ekyoto ekyokusaba n'ekyoto ekyokukusinza. Era musaba Mukama bwe nnaakusinzanga entalo zange ojja zirwananga, ojja kukolera ebyamagero, ojja kundaga amaanyi go, ojja kumpa obuwanguzi bwe nali sirabangako. Mukama nkwebaza.